Yo, this is Bobi Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Usake engalo. Mwebale kweberera mwebale kwagala nsi ya mwebale kukola buli kimu kisoboka. Bwenva onokusema zinga Africa ngenda ku nsi ez'omuliro Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, South Sudan, ne Sudan yamambuka makatumu. Mujebera ko jimutusake engalo kansule muri bulungi. Nange ndi bulungi nzizo lwalero mbabuzeeko mbawe information bujule bulungi ebakembigere musobola okutegera kikigira maso mu Uganda. Bwenvaawo n'ensembyayo bana Uganda mwenna abali mu Uganda. Buli district moli, buli kibuga moli, buli kyalo moli, omulimu gwokola na buli kimu kyotusake engalo bana Uganda mwenna mbagala nnyo. Mwebale kwagala nsi yammwe, mwebale kwebereramu, mwebale kubutava mu mukulembeza Fubali Kyagulanyi Ssentamu. Ebisomooza bingi naye mwebale kumubeererawo, mwebale mutamo lya mulukwe. Ngaye muri ati waliwo bintu bigenda maso mu Uganda naye ate nimbanga musigaddeko so no sagala barisa ngaye yajja okusaba eri ate tudde mu kunigiina ate njala batusa kubanga nkimanyi mukozesa data mungi nnyo abalobudde mwina butono ate nimbanga musobola okubanga muliza information yange so njala kubaza mwana bawoliza n'abagoberezi bange mwebale kumbeerako mwebale butanvaako mwebale kulwana ntalo gyesiri kubanga mazulumu banne base entalo ne zibalukawo nze simanyi nako nine muzirwana muziggusa so njala bebaza mwenda abavujirira struggle mbagala nnyo newankubadde mwaggwamu amaanyi njagala kubasaba muweddemu amaanyi ng'ate tutuuse ku kinyusi so njala basa musituke ng'obudde bukyali. Alright, olwaleero njagala tandika programu eno nga nzijukiza buli munnayuganda alina gy'oli omulwanyi gy'oli. Ekituufu kiri nti twetaaga okwenunula. Okwenunula tukwetaaga mu mitendera gyonna egy'enjawulo. Sagala mugoberere TV ne radio station zonna eziri mu Uganda kubanga zonna nfu. Yo seri tibahabula tabaisoma mutano mwakarekezi ya social media tesobola kuwa information entuufu okujja ko kuwa information enfu. Sagala babalimbe ngenda kubira omulago kutakungula eri bana Uganda mwenda bali ku social media. One, abali ku Facebook bambi mwongeremu omuliro. Bobo mayinti wagwama amanyi ba struggle please yongeramu omuliro kubanga Museveni akosa obukodyo bungi nnyo kuba malamu amaanyi. Abalwana mulwane abali ku Facebook. Abali ku Twitter please njagala kubiriza omulango butakungula. Buli muna Uganda yenna ali ku Twitter please ngenda kusaba. Kozesa Twitter account yo okuexposing Museveni ebikolwa byo by'obutemu ebijjudde enge bibali mukola. Please mutuyambe mu exposing omuntu oyo. Kubanga tukoye efuga bbi n'okuba nti batabana Uganda mu ngeri ey'ekyeyononero. Wetwogere waliwo akatambula ku social media. Akamuganda ffe kakwenza mukalabi bulungi nnyo. Nkyakanonya wano nesidoza sinna kafuna. Nkyakanonya wano kamala okulaba wano. Mala okulaba wano akakakwenza. Indako mala okulaba wano kafunyeeko. Nendoza mukalabyeko. Nyinza okuba wano kanvuddeko. Njagala mukwate akatambi ka muganda ffe kakwenza. Mukatambuze ku Twitter, ku Facebook, ku WhatsApp, ku Instagram, ku Snapchat, mu UN, mu AU, mu Pentagon buluwamu. Tulage ensi nti ebintu bye twogera nga tuli ku social media si bya muzannyo. Era mutambuza akantu ako. Njala kutumira ku baganda mwenna ba Twitter warriors mwenna bali ku Twitter bawandiika. Mwe bali nnyo mulimu gwomukola. Video tennatandika nkyali ku sinatukola na kigula lugi. Njala kubaza muganda Faustin Masaba we bali mulimu gwokola okubiriza abantu ogenda ku Twitter. Njala kubiriza muganda wange go bayita muganda ngomulala Faizo Mayanja abera ku Kyoto ne page abakubiriza ogenda ku Twitter. Njala kubaza muganda ngo tuyita erinnya ligenze wa Spider Web. Mugoberera abantu awo batandika bayigiriza engeri mugula mu Twitter no promoting ebintu bino. Akatambika kakwenza kano kakulu nnyo olw'ensonga kalaga obutemu obukyayi ekko nefubitirizi eriri mu Uganda kuba nti bakyatulugunya abantu mu .com era. Tosobola kuba mwana wa muno n'otuko mukuba n'omujjamu enjala n'omukuba emiggo n'omumenya amagu n'ogamba okyafuga eggwanga. Ate ng'abikola bino wagamba ayagala kufuga ggwanga kintu kisoboka. It is impossible. Era kyovola bagadi mukwate abali ku Twitter mwe bali nnyo balire ddala. Abali ku Facebook, abali ku WhatsApp, abali ku Messenger. Nammwe bannyina ffe ne baganda baffe mwenna abakolera ku TikTok. Mbagala nnyo mwe balikola. Era mwe bali kutambuza information.
naye nabagamba mukendeeze ku kye tuyita entertainment mutandika okukola ebintu ebiri constructive nga biyamba eggwanga lyaffe okuyamba bannammwe video ziba zireese nga zeetaga abaana buyambi muzikole abeetaaga information okulaakulanya eggwanga muzikozese nembaga mukozese platform zammwe in future zijja bafuukira ekyobugagga oba ekintu ekiyingiza ensimbi so bagane mwena bali ku TikTok mbaagala nnyo mwebale kukola mulimu mwebale kulaga talent gye mulina kubanga buli munnayuganda yenna asobola kubanga tulina talent esobola okukola ebintu bino so nno mwenna njagala bategeeza era njagala tandika n'akayimba kano mutegeere nti omuntu azaala ekibi era naye abeera kibi omukulu Yoseri tibahabula otabasire mutano mwaka njala mutagire mutange Genetic Embabazi mutange na buli mwasobola kubanga njagala bawa akayimba kano nga ntandika nako then tugende maaso video eno mukimanyi bulungi Okay, sigenda kalwako. Mutambuze video ya Muganda Africa kwenza, mutambuze video ya Muganda Africa Maseruka ku Instagram, ku Facebook, ku Snapchat na buli wamu. Muwandikire EU, muwandikire AU, muwandikire buli embassy yonna nga mugisindikira obubaka. Nti bannayuganda bangi abatasobola kufuna media okubanga balaga tocha zaabwe. Muhozi Kanyirugaba agamba ayagala kufuga eggwanga ate mugwira ebikolobero byakola mu Uganda n'ekitabu Yosef Tabasire mutano wakalekizi abatandise okwagala okutta abantu okubamala mu Uganda nga ate bibakola byennyini biri mabega biriki bimenya amateeka. Njala tutandika n'ekigwaloji. Ekigwaloji kyayo njagala kigende eri Munnayuganda yenna ayagala struggle. Ekigwaloji kya leero njagala kigende eri Munnayuganda yenna ayagala struggle. 1. Nzize mbasomesa emitendera Museveni gyayitamu okwawulamu bannayuganda n'okukola ebintu bye kye tuyita divide and rule. Ekigwaloji kya leero bakiyita divide and rule. Tusobola tutya okuva mu divide and rule tusigala nga tukola ekisokera ddala. Bwe tuba nga tuli mu lutalo tuteekeddwa okuba nga tulina common enemy omu oba omulabo omu yeyo Seri tibahabula otabasire mutano mwakalekyezi. Emmundu zonna tunazisinuliza Yoseri tuleme okwerumangana ng'obwana obw'enjala kubanga nze bwe nkwata okugulu gwe kwata omukono bwe nkwata omutwe gwe kwata oki kwata ekibegabega osike tutwale omusajja ono. Museveni kyasinga okukola yawulamu abantu yayiseewo biye kati ngenda basa mwenna ba social media warriors unawe muli temuddamu kuwuliza kiboozibozi kyonna kijja ku media nga owa Nuupu alwanyisa owa Nuupu munne. Kiba kitegeeza nti tuzannya kaadi za Museveni z'ayagala. Nkiddamu buli muntu yenna ng'ali ku media ng'oli social media warrior please tetuzannya kaadi za Museveni kubanga yasinga ozitegeera. Buli lw'abaawulamu struggle ebe yonooneka buli lw'abayingiramu struggle ebe yonooneka. Tukonsultatedde ku kintu kimu Museveni n'abagamba struggle w'eggwanga ffe tujja kwesanga twemaliriza ebyaffe naye kati essaawa zino the moment kasita tutandika okweyuza amasaati ye Museveni aba akola kino akikoze ebintu bingi nnyo n'abitadde ebintu bingi nnyo kuba nti awulamu abantu bano ffe tutajja kukkiriza. So ngenda basaba nti olwalira ekigwaloji kya leero tu focus tudde ku mulamwa ebintu by'okuyomba eby'okwerumangana eby'okwekuba tebijja kukola tusigale ku struggle nga tukola ekintu kimu nti twagala struggle egguke kubanga buli muntu alina olubimbiro lw'okuggusa so si nti ate buli muntu alina okulumba munne nno ebintu by'okulumba tubikomye. Era omuntu yena goda nga azanya kaadi za Museveni nga wa Nuupu atalwanyisa wa Nuupu oba wa Nuupu akuba wa Nuupu kiba kitegeeza nti ezo kaadi za Museveni zasinga okwagala. Tukimanyi tetuli batuukirivu naye ate tulina omulamu omutuufu gwe gw'okulumba Yosef Tabasire mutano mwakalekizi omukuba left and right and center okuba tumujja kuki mu bintu byonna ebiriwo. Ekirala ebiboozibozi ebitambula ku media muleke bisharinga bibajja ku mboozi ennene nabagamba Yoseri agenda kukola buli kyayagala okubanga abajja ku media n'okuba buzaabuza. Nabagamba Museveni agenda kwokya buli ekyetaagisa okwokya mu Uganda naddala mu Buganda wakati bookya buli ekyetaagisa era nebaga business bagenda zote nembagamba Museveni bagenda gooti nebaga bagenda kukola buli kimu. So buli muntu waliyo please nkugamba ebiboozibozi ebitambula ku media byonna bisasulire bulungi nnyo
londa mu bikugasa nibikutwala maaso sibuli ekijja nti ogenda kitwala kubanga Museveni wasinga okwagala divide and rule kasita kola divide and rule aba kujje ku kyoyina okutegera yena akutwala ku kyayagala okoleki owulirize so nno njagala kutandika video eno bulungi nnyo olwaleero buli muntu agenda kunyumirwa kye tuyita video ekigulalo gikiwedde kangende ku information endese nga sinagenda ku information endese njagala mutagingireyo senti bahabula otabasira mutano wa Karekyezi mukyalo Janet Kembabazi family yawe Muhoozi Kanyirugaba n'abalala njagala bere ku video eno naye before nga sinatandika ngenda kusaba family z'abantu bano wammanga please muve mutegeeze ensi abantu bano gye bali family ya Inspector General of Police Okoth Ochola please muve mutegeeze ensi Okoth Ochola ali luddawa family ya Moses Ali muve mutegeeze Moses Ali ali luddawa family ya Jacob Olanya muve mutegeeze ensi Jacob Olanya ali luddawa family ya General Eli Tumwine muve mutegeeze ensi abantu bano gye bali otherwise bana abantu bagenda kutta ba public figures mpola mpola ng'omulamu bajeyo gumuli baguteeka waawo ekyo ne kiggwa kubanga bakimanyidde bagenda tutuuse ekiseera nga tuli immune ku bantu abafa public figures nga we don't care ekyo kijja mpaka nga kituuse mu nju yolwo olumwa n'oga nedda ekimala kimala nkiddamu bana basajja bazanya ekintu bakuba ejjinja mu kisaka ne bateekawo ekyo ndemutakifaga oyo afudde agenze katutandika okumanyira nti gunne bwafa we don't care nenga tetumanyi value ya muntu oyo mu Uganda gyalimu ye system egenda okujja nga batta omuntu ne tubeera awo yafudde agenze kiwedde nenga abantu bano Museveni kyayagala okukola soko jjo abantu bonna abamanyi history abantu bonna abategeera wuzi Museveni babajjewo omu ku omu ekiddako tugenda kubeera immune nga akola byayagala right now omuntu bwafa we don't care nenga ate ekintu kiki ebintu bigenda maaso nga tubiraba kati njala tandika olwaliro na information eno tulika tugende maaso Luli najja ne bagamba nti ngenda nali njagala kukola program nga njogera ku Honorable Segirinya Muhammad naye ne bagamba no kansoke holding mu katono olw'ensonga nti information gyenfuna eyinza okuba nga yeetaagisa Honorable Segirinya nyine okujja okweyogerako ng'omuntu kuba saagala kusala kigambo na kuwayiriza muntu naye njagadde mutegeere lwaki Honorable Segirinya Muhammad ali mu komera era lwaki tasobola kuvaayo kwogera bintu byalina kwogera ekisookera ddala Honorable Segirinya Muhammad gwe nina okwogerako yekka ebisigadde eno information nagijje mu drone zange nedala genzize enkola etandika bwete munnange bannabyabufuzi nga mumamanyi Honorable Segirinya akoze bintu bingi nnyo era abadde munnabyabufuzi ayogera naye kyenjagala osooka omuwa credit mu byonna nti ebintu ebyamusabibwa okukola ku mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yabigaana era buli aliyo ng'onenya Honorable Segirinya Muhammad munenye ng'omulekamu olw'ensonga ebintu ebimusibiza mu kkomera nakatukutuka olwaliro byali bikwatagana Robert Kyagulanyi Ssentamu bye baali baagala akole ku ye n'agaana byatandika bitya kubanga wenjagala okuvaawo ngende mu maaso olwatuuka Honorable Segirinya Muhammad musajja musiraamu ng'ayingira ebyobufuzi gavumenti tibyo bya sente entono bya sente nyingi munnange ng'asinkana mukwano gwe oba gwe yaleeta mukwano gwe gwe bayita Ham Kigundu oba ng'omuyita Amis Kigundu nga mugamba Haji njagala mukono gwo kubanga ngenda kwesimbawo naye njagala funding oba njagala kunsponsoringa sente ezo nja zikuddiza nga mmaze okukola ki okutereera Ham kye yakola ng'atandika okupoka omusimbi ng'aguwa Segirinya Muhammad nga Segirinya akola byalina okukola nga munnabyabufuzi unfortunately kabaka Katonda nga muyamba nga Segirinya ayitamu Hamu Kigundu sente zino teyaziwa Segirinya nga mbuulira nti sente zino azimuwa ku kikuuku kintu ki yamuwanga buwi sente Segirinya nga akola byalina okukola nga munnabyabufuzi nga biyitamu olunaku lwatuuka nga sente zakimulaetinze Honorable Segirinya nga amala okuwangula akalulu bw'amala okuwangula akalulu gundi Hamu Kigundu Hamis ayita Segirinya amugamba jangu Segirinya agenda sinkana Hamu nga mugamba munnange nno manyi nti nina wenjagala nkutwale olina bwolina okusinkana tubeke ensonga zetwogera ku bintu bya ssente kumbe batwala Segirinya ono nga bamutwala tamanyi gye bamutwala mu mmotoka gye bamutwaliramu mwalimu ne Muhammad Nsereko eyeyitame bwa Parliament wa Kampala Central bamutwala nga bamutuusa ewa Muhoozi Kanyirupama bamutuusa ewa Muhoozi Kanyirupama nga Muhoozi Kanyirupama muga nti sente zobadde bakuwa okukozesa zibadde zange naye sente zino sikyazeetaaga kubanga nyingi
kyenjagala onkolera ekigambo kimu kiri bwekiti njagala onkolera mission emo Segirinya nga bambuuza mission ki nga mugamba twetaaga tukuwe mission nga yakujja obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Segirinya yennyini gwe bagamba okujja obulamu bwa Sagitamu Segirinya nga asooka afaako eddakiika omuntu bw'akugamba ekigambo ekikushookinga nawe kennyini osooka n'ofaako eddakiika Segirinya nga asooka afaamu eddakiika awo nga mugamba sooka ogende weetereeze oba weerowooze tunakuddira ng'osobodde okukirowoozaako Segirinya mu mutima gwe yagaana kubanga yali tasobola kukola kikolobero ekyo nga munange Segirinya afuluma ng'atambula mu kutambula bano abasajja baategeera nti Segirinya tagenda kukola kintu kino ekituufu Segirinya ye tasobola kutuusa bulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga abadde ebbanga ddene nnyo ng'amukampeyingira ate ng'amwagala amwogera nga president we era asinga bangi abataayaaya munnange ekiseera tekyali busa Segirinya Muhammadi ng'akola ki nga alinnya agenda e Netherlands gye agenda mu biseera ebyo nange baali bantadde emabega w'emitayimbwa emikono gitawumira muwemba Segirinya bw'atuuka e Netherlands yali yagenze mu ssemero bakola mikwano gye bwe yawulira amawulire nti bankutte naye n'ateekamu amaanyi ge naye Katonda nga bw'atabeera na programu ntuufu kubanga ye amanyi kiki kigenda okuliberawo enkya munnange Segirinya olwava e Kampala ng'agenda Netherlands kumbe Muhoozi Kanyirugaba n'ekibinja kye ky'aba mafia ne bategeka okutandika okusaanyawo bannayuganda mu disitulikiti y'e Masaka n'okuteeka entiisa mu bannayuganda nga bateekawo bijambya group eno ya Muhoozi naye ng'edumibwa omusajja gwe bayita Kalekezi Kayihura nga batandika okussawa bannayuganda naddala abaana b'ensalo y'e Masaka batematema okwagala obbattamu abantu abayitirivu batta munanga bano basaawa nga banoonya ani gwe bagenda okikwasa bo nga bagaka tugenda kiteeka mu Segirinya Muhammadi munnange musajja mukulu teyamanya mission ki eyaliwo omubegaawo Segirinya nga ava Netherlands ng'akomawo e Kampala olwali okutuuka e Kampala nga bamukwata bamugamba nti gwe ne Ssewanyana mmwe mubadde emabega w'okukola ki w'ebijambiya bino ng'amukwata nga bamussa munda mu kumussa munda bamuwa condition nti twagala oveeyo olumize Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yali emabega w'okutema abantu bano n'ebijambiya era n'akabinja ke akabayekera Segirinya Muhammadi omusajja omusiraamu ng'agamba kafuuwe sisobola kulumiza Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bino tabimanyiiko naye kennyini bino sikola ki sibimanyi era nga Segirinya akola ki agaana nga wabeerawo akavuyo akaaliwo nga bazanyisa maama omuzannyo maama omuzannyo nga gumulemerera maama ne bagezaako muwa ssente ne statement azikole bate Segirinya lezigaana essaawa zino bwe twogerera waliwo obukwakkulizo baagala okuwa kya Segirinya Muhammadi asobole okuba nti bamujja mu kkomera naye ng'omuzannyo guno nagwo munene gutya nabagamba nti ekigendero kya Museveni kyamutwala ekkongo waliwo ebintu bingi nnyo bye twamusooza teyagenda embw anoonya ADF wabula yali agenda teekayo obubinja bulumirize nti bukolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu kwate omusajja wa Katonda musibire emabega w'emitayimbwa era mu kintu kino kyenyini condition donors nzengambe nti bagambye Segirinya bw'aba asobola okumiza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti y'omu ku bantu abali emabega w'obubinja obuli ekkongo bw'abayeekera bw'anaava n'asobola okukyogera basobola omuta abaana batakyogedde then tebasobola muta naye nakino baagala kuzzaamu nnyina asobole okukiisa omwana ono okukola ekintu kino Segirinya kyagaanye era kyenva mbagamba nti yenna omuntu ali eyo njagala okugamba sabira nnyo Segirinya Muhammadi ekintu kye yakola kya buzira nnyo abantu abasinga obungi asobola okwewussa najja n'agamba nti nze munnange kasita neefaako bumu kangende nkola ekintu kino Segirinya yagaana okulya mu Robert Kyagulanyi Ssentamu olukwe n'okukkiriza ebigambo bye baali bamutaddemu abikole awo olina okuweera omusajja ono credit nti yagaana era Segirinya musajja nnyo ne bw'aba ali mu kkomera essaawa zino yagaana okukola ebikolobero byali bamugambye abyogere ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ali emabega w'ebintu bino byonna newankubadde buli muntu abeera n'ebizibu bye naye ekizibu kibeerako ekisingako bw'abanga omusajja ono yagaana ebintu byonna byali bamugambye okukola ng'abikola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP he deserve respect era yeetaaga okulwanirira buli muntu ali eyo please gezaako nnyo okulwanira obulamu bw'omuntu aba akoze ekintu ekyenjawulo Segirinya Muhammadi he deserve respect era newankubadde omuntu oyinza okumwendako akakukoba kaki ne tukkirize nti omuntu kyaba akoze kiba kyamaanyi yandibadde tali mukumya oba ndibadde yakkiriza ddala yagamba kino sigenda kikkiriza era sijja kikola era yagaana okikola ngenze mu maaso era wetwogerera essaawa zino bagezaako nnyo omunyonyoogera asobole okuba nti avaayo akkirize bamugamba naye yagaana Muhoozi ono agamba bw'ati nti ngezezaako nnyo emirundi mingi okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu kigaanye ngezezaako okugula abaana ba NUP bakola omulimu guno nekigaanye ngenda kukola ntya kati nno wane wabeera okulya n'okukomba essowaani abasajja bano bakozesa abaana ne bakojjawo wetwogerera essaawa zino muganda waffe Hamisi Kigundu ali mu kattu
era nga akattu kalimu ke kano wano wammanga bamukozesezza okuzimba ebizimbe biyitirivu kusendeza omuwe musolo naye bwe twogera essaawa zino bamuwa project ez'okukola zamulema muno muli mission ey'okumaliza Robert Kyagulanyi Center ng'ayita mu mitendera egy'enjawulo egyamulema muhoozi ono era gentegeddeko aplaninga okuggyawo hamu Kiggundu olw'ensonga nti zonna plani ze bamuwadde okukola okutuusa ku Robert Kyagulanyi Center ne bannabyabufuzi abamu zimulimye okukola muno mwe mwanne plan ey'okubba Diamond Trust Bank nayo neegaana mwe mulina mission ey'okutta Robert Kyagulanyi Center mune mission nnyingi nnyo ezimulemeredde era emulyango omuvubuka ono atuuseeko obuzibu essaayo n'abamugi mu action temubuuza ani abakikoze eyo nno information gye mbawadde ekwatagana ne kwezo ensonga kati video entuufu etandise naye olunaku lw'enkya nnyinza okuwalirizibwa okudda nga amaze okufuna ku nfunye information gye njagala okubategeeza ku nsonga ezimu eziri crucial ezikwatagana ku ssomero lye bayita SMAC awenkomye kati ntandise wetwogerere essaawa zino tebakulya coin tebakusiriwaza eggwanga Uganda liri matanka nenga empale za Museveni kennyini afuga eggwanga Uganda yo setibahora otabusoma mutano akarekezi tulina gavumenti nnya ezifuga eggwanga Uganda ate buli omu nga awa ebiragiro bye byanjawulo era waliwo nga bulijjo tuvuga nti waliwo okulwanira obuyinza ng'essaawa yonna oba gye bujja Katonda muyinza okuwulira ebifuba bibapugumye bitya omukulu Yosef Tibahabura otabasira mutamu wakarekezi ensi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe amaanyi gamuwedde Windows zaayika ate tebakyazikola update olw'ensonga emyaka tegidda mabega agezezzaako okusaba obuwangwa obulamu n'ekikyagaanye muno mwazongira ng'ali mu masabo akola buli kimu ekisoboka naye nabagamba tosobola kusaba magumba bulamu nga olidde oluka mu Katonda ng'ate ne bannayuganda osse bangi omusajja ono ali mbuzi obutategereka olw'ensonga nti n'ebintu ebigenda maaso mu ggwanga ebimu tabimanyisi abisayininga ng'akavuyo kali wano waliwo akakundi ka Janet Kembabazi Mama Assassin Mother of Death ayina akakundi ke kalimu ani ye kennyini Mama Assassin kalimu muwala we Natasha kalimu mutabani we eyawasa muwala we gwe bayita Odrek Lwabwogo omusezi atunda ebiwowoolo akakabinja k'abantu basatu kamu ke kasooka n'akamuseveni kakubiri waliwo akabinja ka Salimu Sale ye alina gavumenti ye neyawa orders akakabinja kakumeka kakusatu akabinja akokuna kebayita akamuhozi project bwe ubinja buna Museveni awa orders ze nezitakola muhozi nawa orders ze nezikola Janet Lwabwogo Natasha Karujire nawo newa orders nezikola kitegeeza tulina gavumenti nyamu gavumenti yemu kyovola banti parliament eyita sente zino onaayita sente zino oyinayogera kino naye ng'ekigendera kiriwo ekiti nti omukulu Odrek Lwabwogo ye nannyini cabinet efuga eggwanga erya Uganda era kyovola nti abantu batulondera ng'omukyalo ono eyita prime minister mukyala Nabbanja nali nkusuubiza okuwa erinnya lino nendeerabira mukyala Robina Nakimwero kandiggumiza temuddamu kumuyita Nabbanja okusinziira ku ntegeera ye n'ebikolwa byakola n'enjogera gy'amamwentuka kubanga okumumwentuka kibi nnyo omuntu amumwentuka ng'omutogo babikkulidde ku ggulu lyataavumbise ye mukyala eyeeyita Robina naye nga ye Robina Nakimwero abamanyi Oluganda olukusike ekigambo kye bayita Nakimwero kigambo kinene nnyo sisobola kinnyonnyola olw'ensonga nabagamba nti nze vidiyo ezange siyiwaamu ntungo naye amanye erinnya lye bayita Nakimwero oyo mukyala ku bikolwa byakola n'okweyogeza ng'omutaamazeewo n'okwesesanga alinnyo obuliri ng'omubi alinnyo obuliri muwadde erinnya lya Nakimwero Robina okuva olwaleero ekigambo Nakimwero berinnya Nakimwero anaalimanya n'alinyonyola Robina Nakimwero kumweta Robina Nabbanja prime minister mujja kuba mumaze ekkubo mu kibya naye ndowooza oba mbasunneko katono naye muyinza ogati erinnya lino nga ddene nnyo kale ngera bwawulira ekigambo kye bayita Nakimwero nyinza okumwa emba zange zino nga nkozesezza ejirita nkozesezza akamweno naye ebiddako nga mmaze okwemwa bye tuyita ebitulututtu ebyo bye tuyita Nakimwero naye ate oli gino Nakimwero bibeera mu bitundu birala eby'omubiri kati yo bayita Robina Nakimwero okusinziira ku bikolwa byakola n'okwemwentula ng'omutaamazeewo so nno mukyala Robina Nakimwero
lekera okwogera ng'omuntu atalina amuwadde obwongo, lekera okusiruwalira ku bannayuganda ng'oyogera okinnambuka amagulu gasudde eri wenna weetadde olinganga olujja lw'essabo ng'ogamba wasoma. Tukumanyi nti Odrek Lwabwogo yalonda kabineeti eno ng'akimanyi nti bakuba bukuba essimu ne bafuna kye baagala dani okuteekawo abantu abamanyi okutegeera abaasoma. Mukyalo Bina Nakimwero eno message njagala egenda eri ewuwo. Yo Seritiba habula otabasira mutero wakaliza akozesezza abantu bangi n'abatuusa abatuusizza gwe naye bagenda kukozesa emiranga tojja jiwule sigenda kulwako ngenze mu maaso. Alright. Wetwogerera essaawa zino ngamba twala kantindiggwa nabagamba olutalo oluli mu ggwanga lya Congo yo Seritiba habula omutano wakaliza luyatandika n'olutalo tugenda kubala wa wiiki emu oba wa wiiki bbiri lugenda twaddako ddala ebbanga eriwera naye nga ssente zonna ziva ku musimbizwamu wa musolo. Ekyatwala Museveni e Congo si kunoonya ADF byali byanfuna olw'ensonga takyasobola kufuna ssente kuva mu materekero ga nsi yonna okwewola nti ssente baazibba dda tebalina kye basobola kukola. Wetwogerera essaazi nekyotala Museveni kwe kubba ebyobugagga bya Congo muli embaawo zaabu n'ebintu ebirala eby'omu ttaka eby'omuwendo nga bitunda ku black market okufuna ensimbi. Alowooza nti olunaku olutalo lwa wiiki bbiri lwa mwezi gumu ekyo kikafuuwe. Olutalo luyinza n'otwala emyaka ebiri oba omwaka omulamba naye nga ssente bakosezaamu wa musolo. N'amagye agali e Congo balina amagye ga bika bibiri. Waliwo amagye ge bayita funguwa barabara n'amagye agali mu kubba obubbi nga bugali station D okumonitaringa abasimi b'obugagga n'obifulumya. Kati bana basagula bibana baffe Abaganda bibana baffe Abasoga abanyoli bakuba amasasi ne babatta bali basigala nga babba. So omuntu aliyo nga goloza nti olutalo ADF luno olutalo si lwagenda kunoonya ADF kuba ADF teriiwo. Eno bagenda kubba na kusaanyawo nsi ya Congo okutta bannansi ba Congo nga bwe kirina okuba kubanga bo bwe bakyagala okuba nti kigenda mu maaso. Ntandise bwe nti kamala okuggulako wano 1 minute mumpe mu dakiika emu. Mumpe mu dakiika emu mala okunoonya wonna bye nnoonya wano. Ntandise bwe nti eno buno obubaka njagala bugende eri bannayuganda mwenna bazadde n'abaana ab'obuwala bakyali e Kampala abatannalinnya nnyonyi genda kunoonya mirimu. Tukimanyi nti ensi Uganda wetuuse tekyali mirimu naye tulina okwenyweza. Wetwogerera Uganda eri mu katyabaga akatenkanika ng'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi banoonya emirimu kubanga baasoma naye tebalina byakukola. Wetwogerera essaawa zino baana bawala abatwalibwa e Bulaaya naddala mu Middle East okukola emirimu egisinga obungi tegikyaliyo. Olwokuba nti bano balina mission ey'okuleeta abaana buli kaseera okubatwala temumanyi lwaki batwala naye ng'ekikulu kiri nti batwala abaana bano kubatwala mu buddo. Naye nabagamba ekintu kino kiringa musota oguli mu ntamu bw'ogukuba tolya bw'ogulekamu tolya oba tofumba. Tugenda kikola tutya? Kino kiri eri bazadde n'abaana kwebeereramu nti bw'olaba embeera embi osobola okwekyusiriza ne weeyiya. Bw'olaba nga ekuyiye oba ekusinze osobola okusala amagezi. Wetwogera ngenda balaga ka video kano baana bawala abatwalibwa ebuwalabu bali mu kitundu kimu nga tebitundu bingi nnyo omuli abaana bawala ka video kano mukalabe ku mitimbagana akatambula naye njagala bwa information mugenda kutya ka video kano kaakano. Abamuddugavu wabonaabonera ku ddungu abawala abo bonna baddugavu bannayuganda bayiseeko ssaawa zibadde nga 9 akawungeezi bali mu kubonaabona e Saudi. Kanka baddiremu muddugavu wabonaabonera ku ddungu abawala abo bonna baddugavu bannayuganda bayiseeko ssaawa zibadde nga 9 akawungeezi bali mu kubonaabona e Saudi. Abe mulaba be bamu ku baana abali mu kitundu ekimu naye ng'abaana bangi nnyo abali mu kubonaabona. Njagala nzanye ka video kano mukawulira akalala ntandike programu nga bw'erina okubeera muwulire bulungi nnyo ebibatuukako nga temumanyi. Kaakano abaana b'abantu batunze President Museveni otunda abaana b'abantu challenge naye muddidde abaana b'abantu batunze President Museveni
otunda abaana b'abantu. Challenge me if you're not doing that. Because banana kolabino, oh, someone go directing and they stop it. Mukulu Kayonde. Gambo mukulu. Mukulu Kayonde. Mukulu Kayonde. Guru. Tuliziganye Mukulu Kayonde. Clearing abaana b'abantu batunda mu Saudi Arabia akomyawo. Mukulu Kayonde tuliziganye. Akomyawo because buno bwe mutunda buddu. Omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'alunga. Njagala President Museveni, you challenge me if you are not promoting slavery. You are selling Ugandans under labor export. I want to challenge you. This is labor export. Baana bano abagenda ba domestic work abagenda mu mayumba. Mukulu Kayonde katusoke. Abagenda mu mayumba. Bwe baba tebali free nga batulugunyiziddwa to walk away even to talk or voice for themselves. Nabadde mu ministry eggulo. Ngwa ministry abuuza aba voice bakola. Migrant workers voice ekula biti ne mubuuza, do you know the meaning of what you are talking about? Can you translate it? It is a migrant workers voice, which means you have denied them a voice. Therefore they are your slaves. Mukulu Kayonde. Yes. Njagala tuwuliziganye bulungi. Bw'ovaayo n'onenya omukulembeze w'eggwanga okubanga ya promoting slavery. Let him challenge me that is not doing that. Ekiwandibadde okimenyawo. Sagala kukimenyawo. President Museveni bwe batovuddeeyo. I don't want to go political. But we have tried our level best. We understand the levels of unemployment in the country. You are doing your best maybe when you allocate a labor minister who is so decorated also. You should because appreciate the president over that. I do not. Because Parliament has done its work. International labor export is internationally accepted. UN accepts it. And now if you come out and accuse the president over the same, you need to withdraw that. No, listen to me. The president must come out and boldly tell the public what are they doing clearly. If at all we are selling Ugandans to Saudi Arabia, where they still promote debt bondage and this whatever kafara system. Kafara system is a sponsorship. UN promotes migration, it's fine. You can sponsor someone. Yes. But when sponsorship turns into a debt to pay back, then that is total slavery. Ontandikiddawo. Wetwogera bannayuganda abasinga obungi mulina kye mutamanyi. Kambaddize olugere emabega mujjukire bulungi nnyo. Mukimanyi bulungi mu ssemateeka wa Uganda ewandiikibwa obulungi bajjajjaffe ne bakitaffe abalwa mu biseera ebyo nga Museveni tannajja mu Uganda. Buli munnayuganda alina eddembe nga n'omulambo oguba gufudde gulina eddembe lyagwo. Naye okuva Joseph Bahabula Otabasole mutano wa Karakizi bwe yajja mu Uganda n'emirambo bagicunya gitya. Nti omuntu atuuka okuba nga afiiridde mu maka ge, poliisi n'ejja n'etwala omulambo ku kifuba n'ereka nga bakubi n'embooko. Kiki ekitwaza omulambo ogwo? Mbagenda kukola postmortem. Postmortem eyaki? Mulindeekaawo. Omuntu agwa ku accident ne bamutwala omujjanjaba ne bamuttira ebulago bamusse. Kiki ekimussa? Ngenda kikunnyonnyola. Mujjukira nti Kampala, Mukono, Wakiso n'ebitundu ebirala byonna ebya Uganda byalingamu abaana ab'okunguuda bayitirivu baddaluddawa. Ngenda kunnyonnyola. Mujjukire nti abalalu ng'oggyeko bambega waliwo abalalu abaataayaya nga buli mu kibuga nga mulimu abalalu. Abalalu bano baddaluddawa. Ngenda kunnyonnyola. Ntandise bw'eti. Constitution etugamba nti munnayuganda yenna ayina eddembe mu bulamu ne mu bufu ne bw'aba afudde ng'aweddemu omukka. Kitegeeza nti omuntu yenna okugibwamu ekintu kye eky'omunda aba alina okufuna olukusa okuva mu bannannyini muntu oyo afuna olukusa olumuggyamu body organs. Mu Uganda kyafuuka kya kiyaayo wa kya bubbi. Buli muntu yenna afa ne bwe bafiiridde mu nnyumba ye, poliisi lwaki yejja n'ekuba abantu emiggo n'etwala omulambo. Kiki ekitwaza omulambo nga gulina eddembe lyagwo okuguziika? Kubanga babagenda kuggyamu ebitundu eby'omunda babitwale babitunde. Programu eno gye mulidde omukola yogerako gye bayita kafala. Programu eno mpanvu nnyo era yeetaaga okwegendereza ennyo nga njogera ebintu bino. Tutandise bwe tutya. Mu Uganda muwoza nti ebyobufuzi byaggwa. Ebyobufuzi tebiggwanga ate bisobola kuggwa kubanga ebyobufuzi bitambuza ensi. Kubanga nakujjukiza kino nti buli mukaaga mu program ku TV mu radio station ez'omu Uganda ne TV kubeerako abantu abanalizing ebyobufuzi. Omuntu yenna gw'owulira ng'ali yazunga aliko olubale waabwe gwe bataasamira nga bawoza nti ebyobufuzi byaggwa, mugambe agende mu nnyumba ye abeere ne famire yeffe abali mu byobufuzi tujja byogerako mpaka ng'ensi ekyuse. Ntandise bw'eti. Eno kafara system gye mulidde teri mu Uganda wokka, eri mu nsi yonna lwakuba nti ensi ezisinga obungi zaagigoba olw'ebintu by'ekiyaaya. Bwe twogerera essaawa zino mu Uganda nti n'omufu talina ddembe era atulugunyizibwa n'agibwamu ebintu by'omunda ne bitwalibwa. Mu Uganda mw'osanga mwokka ng'abantu aba bulijjo bafa ne batundamu ebintu byabwe nga tewali muntu yenna akubye ku mudomo oba adde okwogera.
mu Uganda tulinamu omuntu akulya business eno bamuyita Odrek Lwaboogo ono ye mutabani wa Museveni eyamutwalako muwala gwe bayita Natasha ono era nyini business oba mafia omukulu akulya program ey'okutunda ebiwowoolo emitima n'ebyumba n'ensigo mu Uganda kobere ng'oli mulamu oli mufu oli mulalu oba oli street kid ono ye specialist ng'akolagana ba mafia ku international level okukola ebintu bino tutuganizibwe nti abantu abasinga obungi temumanyi mu Uganda mu Kampala mulimu special hospitals oba amalwaliro ag'enjawulo agakola mu Kebera kituyita matches oba blood samples ez'abantu abanoonya ensigo ebibumba omutima n'ebiwoowoolo nga balwala ddala sigala yabatta ninga bali mu nsi ez'abawalabu n'ensi ez'abazungu kino bakikola nga bayita mu ngeri y'okwekweka naye mutemuyinza kitegeerera ensonga nti bannayuganda basinga obungi twabula ekibuuzo kye bayita kino kiki era lwaki kubanga tetubuuza ate tetufuna answer okuba nti tutya amalwaliro gali mu Kampala mu saidi z'Ebukoto Ntinda Kololo ne Muyengeeyo wepo ne ku Gabalodi n'ebitundu ebisinga obungi wepo n'amalwaliro amanene gabeereyo nga gw'omulimu gwa Kebera matches za kufuna abantu bagenda kukolebwako bintu bino ngera wetwogerera essaawa zino baana ba special doctors abasawo ab'enjawulo nga bo bakafulu mu kukola ebintu bino bafunyemu omusimbi omupya n'omukadde naye nga babikola kwani babikola ddi ani abikola bafunamu batya era bifaawo bitya yeeno program etandise giwulirize bulungi nnyo kanzire wano osooka embazanyira akatambi naye obutambi bwange obaba olaze oludda simanyi ani andoga obutambi bwe bwonna sibulabako manye tuta obutambi bwange niyo kirungi obutambi mbulina kansooka embazanyire kano Judith Nakintu omutuuze w'Eruzira Kirombe ekisangibwa mu division y'e NAKACWA mu Kampala yava okwaba obwenga 12 Desemba 2019 n'ayolekera eggwanga lya Saudi Arabia ng'ayita mu kampuni ya Nile Treasure Gate esangibwa ekiwatule okukuba ekyeyafuna ezirabira abaana b'abataano n'okukyusa embeera y'obulamu bwe ng'atuuseeyo yawuliziganya n'ab'enganda ze n'abategeeza nti buli kimu kiri mulaala wabula nga bayise emyezi 2 essimu kwe bayitanga okumufuna yavaako essimu nga takyagirinako buyinza nga tetukyamuwuliza nga batabuddwa ku ngeri y'okuddamu okuliziganyamu n'omuntu waabwe bawalirizibwa okusindika obubaka ku nnamba ya mukama we gye yali yabawanga yakatuukayo kati boosi we twamulemerako ennyira nze nakunfaaminga oyo sigenda jjirwa kuba video mwagire eri ku international level ntandise bwe nti baana bawala ne baana balenzi abagenda mu nsi z'ebulaayi okuba ekyeyo naddala abagenda mu Arab countries ng'oggyeko Dubai n'ensi ezisigadde zonna zisala kwekenneenya nnyo omulimu guno oyinza okulaba nga batwala ekibinja ky'abaana nga300 oba 400 naye bambi mubeeramu abaana abobuwala nga 10 oba 15 nga tebamanyi nti be batageti abatagenda kudda bakikola batya okubabuzaabuza mu butategeera batwala gurupu y'abaana nga 13 oba 2 oba 100 naye ku baana 150 kuliko abaana 5 oba 10 tebagenda kudda kubanga babadde match ey'abantu abaagala body organism mu nsi ze balagamu era abaana bali bate bamanyi bambi wabula bategeera nti yaabwe nga bategeera nti ensi ebagagidde kwe kutandika okubanga banaatera okumalayo contract oba nga tebannamalayo contract ne batandika okubayisa mu ngeri etategerekeka ne bamaliriza nga bafiiridde obulamu bwabwe ebyokulabirako bingi nnyo abaana bangi bafudde batakomyewo waka famire zo tezimanyi bali ekintu kino bakikola batya gwe mulaba tutte abaana 152 mwe temufaayo abalamu kasa tuli bangi naye nga mwabe 152 mulimu abaana nga 10 oba 8 oba 5 ye target gyegenda okukavalinga bano bonna expenses zaabwe na buli kimu mujjukire buli mwana oyo gwe bajja mu body organ emu eri equivalent ku $200 ejja $, bwe bukadde almost 7 kati kubyamu abaana 8 target abagidde mu baana 3 zino kampuni eziri e Uganda wepone kampuni eziri eri mbuwalabu ziba zikoze sente nyingi nnyo wetwogerera olwaliro kitegeerezebwa nti mu Uganda abantu abatunda body organs olunaku bakunganya akakadde ka $1 kamu bwe buwumbi 3 mu obukadde 5 plus nkiddamu mu Uganda okutunda ebiwoowoolo emitima n'ensigo buli lunaku kigambwa nti bizinensi eyo eyingiza akakadde kamu aka $1 bwe buwumbi 3 mu obukadde 5 plus olunaku lumu naye nga ani ali mu bizinensi eyo bizinensi eno bagikwatagana bata bizinensi eno erimu first family ngera first family agirimu ng'omukulu director ye mukulu gwaita Odrek Lwaboogo bawa Natasha mulimu ba in-laws ba Lwaboogo mulimu ba OC ne ba DPC
mulimu abanene mu Ministry of Health, mulimu ba doctors malwaliro agasinga obungi mu Uganda. Waliwo ebuzizaako lwaki omuntu bwafa ng'afudde bibye era still police muino gitwalira omuliro okukimumulamu n'ebitula bekola postmortem. Mukola postmortem omuntu bagenda omubadiza nga bamusaze bwebata bamusaze kumujjamu guno omutwe bamusala okuva wano mu kifo bati nebamwabuliza mpaka eno wansi. Buli kimu ekyetaagisa okutwala ne bakitwala. Mujjukire abasoma science bagamba nti omuntu newankubadde aba afudde kimutwalira essaawa endala eziwera essaawa ndowooza eziwera essaawa nga oba 28 oba 27 omuntu ono nga tannafa ebintu ebimu eby'omunda nga tebinnafa bikyali biramu bisobola okukola nga basobola obbiza okusa. Yensonga lwaki immediate omuntu olufa poliisi ereeta amaanyi n'etwala omulambo ogwo kubanga kyebaagalamu baagalamu ensigo, baagalamu omutima, baagalamu amawowoolo. Gobanga oyagala postmortem kiki ekikutwalisa kubanga kino kiri mu Uganda yonna naye nga mujjukire mu kusoma mateeka kimenya amateeka tinjala bajjukiza. Mujjukira otatandika okukola programu zino Parliament netandika ogamba tugenda kuyisa etteeka erikwatagana ku body organs nga kikakata ku ddwaliro oba gavumenti yaddemba okugyamu omuntu ebiwoowolo bye oba ekibumba kye n'ekitwala nga tebalina bwebibuuzizaako. Olwo nga tumaze obba ku nsoloboto abantu bategedde nti ekintu kye bakola kikyamu nnyo okubba body organs z'abantu. Ero etteeka ani yalireeta? Etteeka yalireeta ye Odrek Lwabwogo ng'ayita mu musanji munne oba musajja munne kati akola ng'ayita musanji munne ne eyita Anthony Jeno gwe bayita Kiriwa Kiwanuka. Kiriwa Kiwanuka nga bakolagana ne Odrin Karugire oba Odrin Karugire. Odrin Karugire kati ye yawasa muwala wa Museveni. Kati Odrin Karugire ne Kiriwa Kiwanuka ono Odrek Lwabwogo yabakolera package n'abagamba kati muwandikire netteeka lifuuke etteeka mu litwale mu Parliament bali discussingeko nga kimaze obbakwata. Mujjukire mu nsi ezaakulana omuntu ne bwaba afudde lwaki aleka awandiisa ekiramu nti bwenfanga ekibumba kyange omutima n'ensigo birina gabyo bantu abo ababyetaaga kyetuyita donation oba donating. Mu Uganda ekyo tekiriiwo gwe bwofa. Kati bano abantu waliwo ebuzizaako kiri kye mbagambye nti omuntu bwafa waki poliisi ejja n'etwala omulambo n'ekuba n'amasasi bizinesi egenda mu maaso. DPC bali mu bizinesi, OC bali mu business, ba doctor bali mu business, State House eri mu business. Kati ntandise bwenti omwana ne bwafiira ku kyeyo poliisi y'oku kisaawe ekola buli kimu ekisoboka n'okola nti omulambo ogutuuka bangu ne baguziika nga famire tegukebedde kubanga kiri mu order okuva mu State House. Order eweriye Odrek Lwabwogo omulambo ogutuuka ku kisaawe tegulina kuvaawo, gulina kugenda direct kuguziika kubanga tebaagala gukebera kubanga sente wezi. Imagine omulambo gumu oba omwana omu. Kati kino bakikola bati basooka ne batandika business eno yatandika mpola ne batandika okujja ku baana ba street nga bakwata ekiro babatwala ng'abasaddaka abajjamu ensigo ebibumba ne bamala ku street. Ba street kid bonna bavanga Karamoja n'abaana bavanga mu Buganda. Mukyala abaana abangi ku ba street kid tebakyaliko. Ne bajja ku balalu. Abalalu bali mu categories bbiri. Waliwo abeefuula abalalu bambega ba gavumenti abo we bali. Naye abalalu abasinga obungi banoonye buli kibuga kyonna we baali tebakyaliwo babakwata dda babasalasalamu ne babasalamu ebibumba ne babitwala n'amawolo babitunda ne bavaawo ne bagenda ku buli muntu yenna agudde ku accident with immediate effect. Accident olugwa kasitamu ka poliisi ono waguddewo accident poliisi batwala kipayopayo buli gwe bayingiza mu mbeera gye bayingiza mu ddwaliro nga woodi batuusizaawo abamu babatta busi era olwokumala okubatta ng'abajja mu bintu byabwe babateekawo. Bizinesi weeri era etambula bulungi nnyo kubanga bakikola bakimanyi. Kati bavudde awo ne bagamba tulina kukola tutya ne baga kati tulina okuba nga abantu batubatwalira ddala gye birina okusibuka gye balina okubeera ne babatwala. Kati basitula muntu mulamba nga bamutwala bamukola kye baagala bafuna ssente. Mbagambye omwana omu afiira ku kyeyo ng'afiiridde mu bintu bino eby'ekisulo bamujjako bamufunamu emitwalo 2 egya $, bwe bukadde almost 7. Kati jjukira companies bazitadde ne mu byalo zaatuuseeyo nkiddamu. Companies zitwala abaana ogenda okukola n'ebyalo zaatuuseeyo naye ziri mu Buganda wokka. Mpozi ne Busoga zitandise okwambukayo. Kati zino company ekizireeta kuno oba ekizireeta n'ekizikozesa gwewuunye. Lwaki company zino
ne bwe tukuba endulu nti abaana babandi bafiira mu biyumba abaana abandi tebasasula teri anyega kubanga kampuni z'abanene of course zikola omulimu mulungi nnyo okufunira abaana bano emirimu ne waliwo ekintu ekikusike ekyokuttiramu abaana abangi abaana bafunamu ssente naye ng'ekintu kino bizinesi ebadde etambulira ddala ebbanga ddene olw'ensonga nti be bali mu byebufuzi njala ombulira eno paliamenti era tuddeko neteesa ekintu kino kubanga paliamenti era bano bebagirira bapawase ne bakola ki ne basituka kati ngenze mu maaso nga mbabuulira ebintu bino nga bagambye nti ba DPC mwe bali ba OC mwe bali okwetoola eggwanga lyonna eno bizinesi bagimanye bulungi ng'etambula omukulu agikulira ye Odrek Lwabo n'abantu abalala mujjukire lwe bawatamala emirundi obutwa yali amaze okugwa mu lukwe luno ng'ebintu bino abyogedde tebagala bamugjewo n'awona era naye akyabaliko tannabata referral hospitals zonna mu Uganda zikimanyi bulungi nnyo nti guno omulimu gugenda mu maaso teryayogera ba police senior police officers bakimanyi bulungi nnyo teryayogera Minister of Health ekimanyi bulungi nnyo teryayogera naye nga bannyinaffe ne baganda baffe wonna abafiira e Bulaaya ebintu ebibatta tebitegeerekeka olw'ensonga nti eno bizinensi egenda mu maaso eno bizinensi nga bwe nti yatandikira aba street kid nejja mu balalu nejja mu bantu ba accident aba boda boda era kyovula nti gwebuuze mu constitution tekikkirizibwa muntu kuba nti bw'abanga agudde ku accident kugibwa mu bintu bwe bafudde postmortem bagikola bagijja ku kibumba ku mawoolo ku nsigo ku kitegeeza ekigenda mu maaso mu Uganda kinene nnyo kati waliwo enjagala mu ntangiriro yose tabasira mutano wa Kalekezi ne family ye yonna mbabuulira ebintu bino era mbitegere bulungi ngenda sooka bazza ye mabega muwulire bulungi ekisookera ddala saagala munda Uganda yeekubya mizimu egitali gya family ye era njagala muterere mu layini bulungi nnyo muwulirize bulungi mumpulirize ensonga zino gwagamba nti ebyobufuzi bikwatako nkulayira bigenda kukwatako economically ebyobufuzi bigenda kukwatako one wetwogerera ababbi bonna bali mu Uganda basinga obungi batandise okutunda ebintu byabwe genda ku bibanja ku Facebook ne ku mitimbagano egisinga obungi kubayita marketplace ogenda sangako abampe bibano nga batunda ebintu byabwe batunda amayumba batunda amayumba batunda amataka batunda buli kimu nenga webuuza abitunda yabijja ludda wa tutandise bwete akatambi kali bwe kati muhozi kanyero pama manyi kuno ku video kwoli mwazanya ekibozibozi n'ekitawo mu 7 ogende Rwanda ng'okosa ennyonyi y'eggwanga okubuzaabuza abantu batunda project nakugamba gwe tolina w'osobola kufuga Uganda bw'olikola otya 1 toli muna Uganda 2 teri muntu ayagala kufuga asobola kukola bikolobero ngatta abantu nga babutulugunya taliyo tekisoboka wasituka n'ogenda Rwanda okubuzaabuza bana Uganda bo negotiate nze bagule border nakibagambira that is impossible tekisoboka kubanga ono akimanyi omwana muntu omukalu talina kintu kyasobola guli gwali muzannyo muteeketeke bwe bagigudde border ne musala ne mugenda bantu bameka basasudde ticket okuva ekigali okudde Uganda basasudde Uganda okudde ekigali bameka border nabagambye nti ebadde nzigule era ng'ebyamaguzi bitambula ebyamaguzi bebiruwa emmotoka ziva e Mombasa ne ziyingira Kampala ezerwana ne ziyingiza amafuta na buli kimu naye Rwanda okuyingira Uganda okuyingira Rwanda kuli Rwanda liko borders 3 ezingira Rwanda nemo mmanyike emu border eyekatuna era gye babalaga border ndala kati ye Kagame yasoka nasiba abantu be tebafuluma tebayingira Uganda naffe abagala okuyingira ne basigala nga bali otobakkiriza okuyingira Rwanda ngoli munda Uganda buli munyalo tekwangona endaga muntu original ate endaga muntu zabo ziri mu system uva kwene ya Uganda nkunyonyola endaga muntu y'omu Rwanda bakwata bukwasi nini namba ye Rwanda bagiteka mu system nekulaga mu system ne kugogo zinzo okubanga kweziri kwata ya Uganda giteke mu gogo oba gisearching ko bonofuna details zonfa ngate ya banga lya myaka kumujigwa ko bato kyali mu Uganda so oli bagenda kuzanya muzanyo gwa kuleta mwana ono nenga akimanyi bulungi tekisoboka omuzanyo gwayise era bwe gwayise TVC yabadde okavalinga abantu abadde bagende Rwanda yabadde NBS ani yabadde abuuza Kanole Mugisha buli lwa Kanole Mugisha ng'alina wayimiridde alina byabuuza mumanye nti e state ye staging ekintu kino kubalaga nti muhozi wali tana kyagenda kusobola era tana kyagenda kukola kubanga iyo project egenda tamba gwogamba ogenda fuga Uganda kisoka tune muna Uganda kisoka ekyokubiri teri muntu ayagala bukulembeze asobola kutulugunya abantu tekirizo nga kitawa kikoze ekyokusatu kino njala mu kitegere information ejendi nendaga bwenti
nti bw'olimala okubba nawe bali kubba. Nkidda bw'olimala okubba nawe bali kubba. Munnanga abasajja okuva mu 1986 bakozesa ensimbi za Uganda okuzimba eggwanga lya Rwanda. Ne bateekawo buli kintu kyonna ekyetaagisa okuba nga kyetaagisa mu bulamu bwa bulijjo ne bakiteekayo. Abantu bano nga baddira ne ssente ekonomi ya Uganda baziteeka Rwanda okuzimba naye mukimanyi bagamba okalyadda kaddadde ensekere envunyo girira mu katiko n'ekulinda mu kofini. Munnanga information gyenina sebo musajja oli tayagala basajja bano kuddayo, ayagala basigale nabo bafiireyo emaali agikwate yonna agyeddize kubanga ye mission ye. Sekawuka kaali kakulube okalaba okola ki okadduka. Eyalumu omusota bw'olaba muwodduka ono omwami akimanyi banaagayekera ebikola bakola mu Uganda basobola obbikola ewuwe. Kati njala bagamba ekitundisa abantu bano ebyokulwanyisa ebyo bakimanyi tebakyalina wadde n'ensimbi n'embulisinzi bateekerwa na zonna ziri seized, property ziri seized, kyokka tebasobola kukkiriza n'omuntu n'omu kuyingirayo. Mugende ku bibanja bye bagenda babitunda. Essaazi no information gyenfunye nti eyita Jerusalem Sarakanda nako ne mu North ayagala kudduka ayinza okuba yadduseeyo. One, ya spending sente nyingi nnyo mu kugula ettaka lya Northern Uganda ng'ayagala teekayo estate n'okubbirako eri abantu bali. Afeirinze okufuna abaguzi abagula ettaka n'okudevelopinga kubanga n'abagugira baabiganye. Kino yafunye force okuva mu indigenous Northern Ugandans abatandise okugenda against his business. Era olutalo olugenda okusuutuka emmanga engulu temugenda dotegeera. Kitegeezeddwa nti omwami ono yadduseeyo era nategeezebwa nti n'amaka ge oba ettaka liri eggaluga alitunda. Batandise okweggyako property zaabwe mpolampola kubanga bakimanyi essaawa yonna ekintu kyabika. Kati gwe munnayuganda mu kifo ky'okudda okuwandiika ebbaluwa okukola buli kimu ekisoboka oli awo akonde maaso kikyoyagala. Abasajja bali ku pressure ekintu kiyidde babulako kusindika busindisi muli wano. Nabo bakimanyi nti essaawa nabagenda ffe tuganye okukola ekintu kino ekiri wano kimulabirako kola. Kati wetwogerera essaawa zino abantu bano buli alina ekintu kyonna tasobola kifunako kubanga baabisiizi nga teri muntu asobola kufuna kintu Rwanda. Kati Kagame akimanyi bano bamafiya tasobola bakkiriza kujja mu nsi ye. Golowooza lwaki singa yali abakkiriza okujja mu nsi ye bameka abandi bagenzi ne bekubisa ebifaananyi nga ne yali atutayo akapaleke ono Andrew Mwendo muliwo bisiyaga kojja wa Muhoozi bwe yagendayo kyekyaddako bamugoba nga nina bugisi bufungize bukyanga bamugoberwa daleezeyo. Lwaki teyagenda na mutabani wa Muhoozi anti yamutegerera? Lwaki Muwenda oyo asirwala muliwo bisiyaga teyagenda kuwerekera mutabani wa Muhoozi e Rwanda anti yamutegerera? Lwaki teyagenda? Kubanga akimanyi akasajja kabategeera bamafiya babbi baamala okukola ne banyaga eggwanga Uganda bateeka e Rwanda n'omuyayi ne n'abisingako byonna abitutte. Keri yalina ebisumuzo bya boda teri kuyingira. Ebyamaguzi biyingira ekirowoozo lwa saa 12 tulira nga ziyingira zitwala ebyamaguzi nga zimala okutikkula nga zikomawo. Balo bantu alangala bisimanyi tugenda kwaffe. Oyo eyita simanyi myuka Minister of Finance eyagamba simanyi bannayuganda temusooka muliddeko okugendera mwagamba ensalo bagigudde bannayuganda bagenda. Lwaki tebagenda? Kitegeeza muzanyira ku bwongo bw'abantu namwe mukimanyi oyo Bahati. During the COVID pandemic time, oyo Bahati yakwata $1 million nazisindika Rwanda ziyambe. The same applies to mwebaze. N'abala bangi basindika ssente Rwanda nga bannayuganda bali mu kufanjala byonna property bazitwala bazikwata. Kati njala babuulira tebabalimbanga nti waliwo enkolagana n'ensi eyo. Enkolagana ebawa eri batuzanya kannemu kanabiri kafumba mwanyi katakonko malanga jakanwa kwa lufumbo otya bulijjo kambale bale 10 liwezi. Atayina bwongo tojja kutegeera nsonga zino. Kati ntandise video wano wenyini wenjagala bategeerera nti mutegere bulungi nnyo ebigenda maaso mu Uganda. Bannabyabufuzi mu Uganda, judicial system mu Uganda ne bannansi, shame upon you. Nkiddamu. Judicial system in Uganda, lawmakers and all Ugandans, we should shame ourselves because we failed to understand all these games all along. This gentleman, he doesn't even qualify to be or to lead Uganda. He doesn't qualify. The history says it all. Ntandise bwenti. Muga mwina parliament, mwina amateeka, mwina ba politicians kubanga bakimanyi bulungi nti omuntu amanyi okwogera oluzungu mubbi. Mukimanyi bulungi nti abantu abefuna tebamanyi amateeka bamanyi buli kimu babeera basiru.
kati bannayuganda mwenna abadde byofuzi since 1960s ne mulemu okuvayo kwogera ebintu bino ffe tubyogera bitunoonyesa okwagala otutta njagala mweswaze mwekubireko mu ngalo olwokuba nti mwalya mu nsi yammwe olukwe. Ntandise video. Yoseri tiba habula tabasiro mutano wakarekeza ensi yali tamuzeyizedde wano wendi mpuliriza bulungi kwata akakalamu kusomese. Mukulu waliko owa state research era mu government y'omugenzi Milton Obote wagikolamu government zombi bbiri wazikolamu. Amini wajja okuwamba naye okola mu government z'Obote ngani wakola mu government z'Obote nga Yoseri tiba habulwa lutabayisibwa njagala mukwata amanya gano mulye okuba mu 1996 jangu 1997 jangu 1997 omwami ono amanyage amatufu ye Yoseri tiba habulwa lutabayisibwa era agenda okusavinga nga state research agent. State research kati yekola nga ISO ne semwai we yazalira muhozi Kanyiro gaba yamuzalira Kenya kuba gundi bwesoma gemanyaga amatufu bwamala okulwanyisa bano bonna nga Yesu tiba habulwa lutabayisibwa mtono akarekezi tutuuka mu kulwanyisa Amini Steve nga ye Yoseri tiba habulwa lutabayisibwa mutabani wa akarekezi. Tutuuka mu 1980 akyusa amanya yeyita Yoweri Museveni. Mumpulira bulungi nnyo olutalo lwa kinana lwonna alulwana nga Yoweri Museveni olwa kinana muwandike bulungi nnyo naye kuva mu 1995 okuyingira 7 nga yeyo Seri tiba habulwa lutabayisirwa amala okuzoganya Bamini bonna Bobote bonna tuyingira olutalo lwa kinana nafuka Yoweri Museveni. Akunganya banne bonna bakola obuvuyo bwabwe bayingira ensiko balwana bakola obuyekera mu Buganda batta abantu bonna nga Yoweri Museveni. Tutuuka mu kalulu kabiri mukaaga kyenda mukaaga I think kyenda mukaaga yeah. Tutuuka mu kalulu ka 1996 if I'm not mistaken 1996 or May 1996 olwo akyusa erinnya yeteekako erinnya lya Kaguta. First Yoseri tiba habulwa lutabayisirwa atuuka mu kalulu ka bonna ng'avudde mbiri ebyekiyekera ateekako erinnya lya Kaguta. Kaguta ye yali bba wa nnyina nga bamaze okuva eri ewabwe bamulesa akulidde mu Uganda yeteekako erinnya lya Kaguta afuna amannya ameka 3 gali aga Yoseri tiba habulwa lutabayisirwa agasudde olwafuusi oyo muntu omwasooka bw'amala okuwamba bwatuuka mu kyenda mukaaga ateekako eri Kaguta abantu babiri nzija tujja akyusiza constitution ye Yoweri Museveni Kaguta abyesereze eggwanga ye Yoweri Kaguta Museveni yewoze buli kimu kyonna ekyetaagisa ye Yoweri Kaguta Museveni. Tutuuka Kyagulanyi avaayo nga tanavaayo constitution ya Uganda agikyusa nga bw'ayagala Yoweri Kaguta Museveni kimenya mateeka. Tutuuka mu buli kimu kyonna kyakola kikola akoze ne constitution 1995 ye Yoweri Kaguta Museveni ng'akikola mu bumenyi bw'amateeka bannamateeka bonna tekuli ayogera tekuli member wa parliament ayogera tekuli munnabyabufuzi yenna ayogera. Tutuuka wano mu 2020 mugumu munange ng'ampika omusajja nti amanya g'amatuufu gwe Yoseri tiba habulwa lutabayisirwa nga tumugamba twagala empapula kuwasomera nga Gaya akalambira tazirina nga Gaya yocha Makerere University nga Gaya yefuula ekirala kimulya tugende Tanzania teri empapula teyasoma tusindikiza omusajja leeta qualification ezo tazirina. Abagezi nga bamugamba nno oyo muyaye kakutteko bw'oba oyina empapula zolina nga ziri mmanya ga Yoseri gizijjeeyo omuyaye kyeyakola nga agenda nga ntikyusiza amanya nze Yoweri tiba habulwa
abantu bafuse oyafuse wakumeka wakusatu oli yasoka Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mu kinana amaze okuwangula mu kina mukaga ateka keri akaguta nafuka eri kuva mu 15 yefudde yeyeweri yeyoseri tibahabulwa lutabayisirwa tutuka mu kulwana mu kinana afuka Yoweri Museveni tutuka mu kyenda mukaga ateka keri akaguta abantu basatu akoze obuvyo bonna bali abantu bameka basatu tutuka mu 2 Kyagulanya ajja tupika omuyayi twagala amanya g'amatuufu ngavuga mzeeyo manyi oboira kapapula ka P2B oba ka Nassale oba ka Mujiji kaleete abayayi batamye ng'asooka asirika kati kumbe nabano bonna ababbi abamugirako nga bazze bakamuwa fregi nze Uganda nga batandika Sejjusa yasooka mbu simanyize Sejjusa n'agenda mu kooti n'akyusa amanya bitandikiriza tuba tuli awo muntu naye agenze akyusiza amanya ekyo bakikola kubanga bamanyi waliwo omukulu ogubalaga nti si bannayuganda tebatokedda kubeera mu Uganda wadde okweriranya Uganda baze batandise okukyusa amanya weebuuza amanya bakyusa gaaki kubanga bakimanyi waliwo abatandise okuanalyzinga ensonga okuva ku baana babulijjo be basasula fe point blank tekuli producer tekuli editor ensonga tuzoogera nga bwe tuzoogera tetwagala kumanya tupampinga Yoseri mugamba gwe Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalechezi agagamo 7 gonna gakiyaye biri gomu Kyagulanya ajja tupika omuyayi tumugaleta qualifications beba bitinkula omuyayi nga tavanga tagama nti ye tibahabulwa wafuka tibahabulwa kati wawa ne wali film Museveni nakugamba nebone sige enfufu nebone sige gerenge jajja tugenda kuwabira ne family yo lwaki bazukulu waffe bajja kuwabira family yo temugenda kutwala kintu na kimu Uganda kambere kiriya nnyo ku nsonga eno temulina kebere toyi kebere engatto era gwe Janet nkusaasidde mama asasine naawe amanya go sigwe Janet gwe eriyo gwe Janet negerige wetuma mujene gwe kemba bazi nawe tetumanyi uvona budo nenjitawo tetumanyi nenyoka tetumanyi nawe oli kakundika nakakyusa amanya munange omwami wamalo kyusa amanya abantu bana twagala kubuuza okuva mu 1955 ono musajja yani mu kinana abantu ani atabana Uganda afuze gwanga ani alifuga era alifuga ngani tugenze maaso tugenze ko kwanjula mu mateeka tuyina kye tuyita kankibanyonyole bulungi mu mateeka tuyina ekintu bakiyita bati mukiwulire bulungi mu mateeka tuyina kye tuyita name court deed bw'oba oyagala kukyusa amanya olina okugenda mu kooti n'okyusa amanya kooti n'ekubuuza ensonga n'oziwayo n'olyoka okyusa amanya Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalechezi okuva mu 1995 okutuuka mu 1998 kooti yajjajjaawo kije wagenda mu yakuwa amanyo gajja ku Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa ofuuke Yoweri Museveni kooti ki kubanga kooti didi nemu teriwo that means tugenda basiba ezo simanya kamwesi simanyi zino zimisitiru simanyi zino zemuzimbe simanyi zani zino akashia molo bigenda sigala wano nga tewali kyemututeko ezo na apartment zemuzimbe namugongo era bana Uganda mbagamba mubere bagumunga asula ku ttaka buli kimu kye babbye tugenda kifuna era Yoseri obadde obuzaabuza nga afukana mbu tewali asobola kuwabira tugenda kuwabira njagadde kubagula maaso bannabyabufuzi bamemba ba parliamenti n'abaliwo mwenna mwali luddawo omwami ono ng'akola ebintu bino tugenze mu maaso nkuddiza yekkebabega okuva mu 1995 omwami ono yeyo Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa bwetuuka mu kinana ye Yoweri Museveni alwana wangula tugenda mu kalulu ka bonna tuvudde byekiyeekera atekako eryakakuta oyo akyuka afuze eggwanga akyusiza constitution nenga si muna Uganda neggwanga terimumanyi kati olwaleero mu 2021 ng'afuuka Yoweri tibahabulwa Museveni kaguta
Eranga Electoral Commission emunominatinganga Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. Simba wakati awo. Oli okuva mu 1995 okutuuka mu 20 yani. Era by international governing bodies, World Bank and world leaders, you have been facilitating a person who is not known because he is not a true Ugandan. He's a foreigner, he's a refugee. This guy, he had changed his name more than 3 times because he's not known. Right now, he's known as Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. Remember, since 1950s, and his original document states that he is called Yoseri Tibahabulwa Rutabaisirwa, and he was working as a state research agent. In 1980, he waged a war against the previous regime. He nicknamed himself as Yoweri Museveni. Then later on, he changed from Yoweri Museveni to Yoweri Museveni Kaguta. Then in 2001, he also changed from Yoweri Kaguta Museveni to Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. So, if I may ask, the world governing bodies, including IMF, World Bank, all international governments, including the British government, the American government, the European Union, and the African Union, who is this guy who has been ruling Uganda all along for 36 years? Kino kyembagamba. Bwe tugenda mu kkooti okuwabira abasajja bano, Bank of World Bank temutubanja wadde n'ekikumi, IMF temutubanja wadde n'ekikumi, kebere China temutubanja. Sente mugenda zibanja Museveni gwe mumanyi kubanga talina wamanyikiddwa. Okuba kuli ekintu kino mukitegere bulungi nnyo. Essaawa zino we twogerera, ebiwandiiko bye byonna worldwide bamumanyi nti ye Yoweri Kaguta Museveni, sosi Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. Mu embassy za Uganda zonna n'ebitongole bya gavumenti, omwami ono kumanya nti ali irigo mu Uganda oba ali irigale mu Uganda, portrait bye bifaananyi byemukulembeze ebibeera mu office. Amanya gali ge yasooka okukozesa galiko signature yago. Nakati ono bw'afuuka Yoweri Tibahabulwa aba alina okuba nga alina signature endala nga n'ebifaananyi biriko amannya malala. Embassy za Uganda zonna ebifaananyi byakyuka. Signature zasayininga ku mpapula z'eggwanga zaava mu Yoweri Kaguta Museveni ne zifuuka Tibahabulwa. Kitegeeza n'abatufuga temubamanyi. Sente ze babba eggwanga bazibba kubanga bano bamafiya tebalina kye batu. Please mutegeere munnabyabufuzi mu Uganda tagenda bagamba bintu bino. Kabeere Kadaga, kabeere Olanya, kabeera ntiri agenda bibaga kuba tembimanyi. Kati wano embagambira temuleka na bana abantu. Kubanga bana abantu ono musajja atufuze nga atufugira mu bintu by'ekijaayi. Kubanga nakati saazi njala bagamba empapula za sayininga ngani. Empapula za sayininga ngani. As who? Since 1950 is known as Yoweri Tibahabulwa Rutabaisirwa. 1980s, he known as Museveni, Yoweri Museveni. Coming 1996, he changed to Yoweri Museveni Kaguta. 2021, he changed to Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. But remember, this gentleman has been signing all Ugandan documents illegally. Kati sebo lijowe buzabuza mbusimanyi wefuula mbusimanyi toli munna Uganda se bannamateeka mwenna ne bapalya ne bali ababufuzi temutegana bwe tuba tugenze mu mateeka nga gavumenti ekyuse Uganda tebanjiwadde n'ekikumi neki sente ezisayiningako se munna Uganda n'amanya tetugamanyi mmanyi kuno Museveni kuuli ondaba
Date zonna sente zitubanjibwa Uganda tetubanjibwa n'ekikumi n'eki munoonye omuntu wa Mogomwasi eyabasayiningira ku mpapula namuwa sente fe tetumumanyi kubanga si munna Uganda njala kubuuza Uganda yasooka kufugibwa Sir Edward Mutesa mwali muwuliddeko nti si munna Uganda ng'ojjako kuba kabaka yalina ebyobugagga bye tugenze ku mugenzi Milton Obote ekyobugagga kyokka kyeyasigaza ekintu kimu Uganda House ate yali pate building tugenze ku balutwa talina ddettaka ku Kusite Square wadde kukwa tugenze ku Let Idi Amin Dada mukazi we yagamba tumule twale kunamuga sigenda kutwala sente za ggwanga yafa mwavu talina de police mu Kampala nayiwe wunyona agamba mbo intellectual ne ba intellectual abaliwo since 1950s tekuli asobola ku addressing issues zino babye ggwanga bali mazeewo bali banga baani tebakulya sente kati eno video lwana nkimanyi Museveni ekyaya mulemi okunywa nkimanyi nekyaya akulemi okunywa kuuli kuno ne mukazi omukanula amaaso ng'ente esalererwe kati mukulu onaine enkofu wano mutwe alinga akabizi kabitanga eyita mabirizi mbu yasoma mateeka sebo ebintu byekisiri ogenda wabira somewo birono wachi to finding out omuntu gwokolera manyage yani sagala mu Uganda demu kwevu mabone mu Uganda mundo era mwekube oba oli mu America oba oli luddawa please tubere ne cause emu kubere wainale muzukuka kino kigenge kiri atabala kye kitasigadde waka omusajja simu na Uganda family simu na Uganda yesongola kibazi bakyusa amanya okitegera kino kibabula eno government bwechuka tebagenda sigaza adine kintu neki kubanga bina mbucha mujjukira nti waliwo munansi constitution ya Uganda ekuwolukusa okuwabira Museveni ng'omuntu nti simu na Uganda era yawabira Kaunda owa Zambia nti simu nansi yawa mu UN finding out nebuza Kaunda obujulizi bw'obulaga nti munna muntu wa Zambia bwamubula Kaunda ne bamujja mu kulembeze munna Uganda ali mu diaspora munna Uganda ali osobola okuwabira yo seti bahabura tabasima mutono wakalekezi due to the differences ofunye simu na Uganda ona asobola okuvaako World Bank bate tubanja emwe fata tubanja America tetubanja Bungereza tetubanja ne China tetubanja kubanga sente baziwa muntu mukyamu kiringa bono kola era ng'osindika sente ndowandika era sente ne zigende walaba ku mobile money oba ku electronic money wire transfer oba no zisindike wono osindika message ne igende wacha Museveni bwate with wrong message Museveni wrong message yagenda we yawaba nejja mu Uganda tebakulya sente kuno wewunya omusajja tetu referral hospitals onafu engudo nfu teri munansa asobola kutaba nansi na kutulugunyanga okutulungi ogwina mu Uganda tekisoboka okujja nga bamutulira nga bamuzaala sebo nkiddamu aye mwefu bank office me World Bank simanyi baani sente zonna ze bawa Uganda nkiddamu banamateeka bali Uganda mugende mu kifinding out mukijja kunze omuntu atufuga simu na Uganda yakakyusa amanya emirundi ena nenga tegalina we gali recorded kuba tamanyikiddwa kati ani afuga Uganda era agifuga ngani era sente abaddaze ulangani constitution ya Uganda gikyusiza ngani no down not anko kwa ne muna Uganda mu origino ne mwevuma ne kumba mwevumira ku kintu ekitali imwe kitotasolado ngomusajja simu na Uganda ngirati wali muna wateka asobola kuvayo bona abali watoleza bakongera nsonga zino tojja mbisa ku TV ya Uganda bali ya Uganda be kubanga tebajja bba ku mboko babatte fe tujja byogera kati encha kiyinza okumpaliriza okudda kansoke mala okudda mu eno information sawo mukulu twagala okuba mu 1995 oleete name court deed muwakyusiza amanya gano gonna ne sente za Uganda zobadde osayininga buli kimu kyonna oleete wano tugenda kukusiba n'ebigere bikunyooke n'omulambo tujja kugusiba mbuza ba ambassador bonna muli mu nsize mulimu ebifaananyi ne sayini ezisayininga ku papula za Uganda anazi sayininga ngani
sayina ino okubeerako Yoweri tibahabulwa kuliko Yoweri Kaguta Museveni portrait zonna ziriko Yoweri Kaguta Museveni kyokka yalayira n'okumuwandiisa bamuwandiisanga Yoweri tibahabulwa Museveni Kaguta brain is a monkey teri munnabyabufuzi asobola kwogera kigambo kino teri munnabyabufuzi asobola kwogera kigambo kino Ugandans are suffering worldwide. The man is spending a lot of money by deploying spies across the world to silence Ugandans. And other Ugandans, they keep silent because they fear to talk. Remember, when you fear to talk, you die. When you talk, you die. So it's better you speak as you save your nation. This man is not a Ugandan. And his entire family, they are not Ugandans. Including this man called Sam Kutesa, it's a mafia. Ask why this gentleman was caught red-handed with a bribe of $1 million US. Why is it that he's not somewhere in a prison? Ask yourself, Sam Kutesa. He was assigned by Museveni to go and represent him in the United Nations as the chairman of the United Nations. But he was given $1 million in cash as a bribe for some missions in the UN. He took $500,000 himself, and he gave $5,000 to Museveni as a bribe. But the person who gave him that money is a Chinese nation. He was jailed and is still in jail right now. But some Kutesa is still moving because for us, we see it as an easy situation, no problem, because we know these people are thieves. We can't talk about thieves. Ntidam. Samo Kutesa musajja munyarwanda omubbi abye gwango dimarawo bemba mwagala okumanya nti ensi efuga bagwira ababbi oyo Kutesa Museveni yamusindi amwandikira ebbaluwa n'agira mu mulimu UN nga yisente bwa UN Omuchina n'akwata akakadde ka $1 n'akawasa mu Kutesa nga balina dirize bagenda okukola mu Uganda omwali n'okuzimba ekibuga ky'Abachina mu bizinga by'esese Samo Kutesa nasigaza ko emitwala 5 najo Yesu tibahabula tabasira mtano wakali kizinga enguzi America n'ekimanya America bwe kimanya ne China n'ekimanya Omuchina ne bamukwata ne bamuziwa bukere ya musimu yakagitamanyiddwa kafufu ono bwe yadduka mu America yadda mu Uganda nga atuula teri yamukwatako ne tasobola kulinya mu America kubanga America suspect ne exhibit number what sikyajukira na code yezo Samo Kutesa exhibit number bebantu abasajja batulina ababbi twatebulusa abantu mugenda tandika okulaba ensentuufu bweri kino kibagambye teba muntu yenna akumanyira kubanga njala bategeza ne data yenna oligino okuva Uganda yafuna independence ali mu migration yenna ya deletingibwa nkiddamu data wabana Uganda yenna okuva Uganda yafuna independence akwatagana ne migration Yoseri tiba hawalo tabasira mtano wakana kizisi leta data bamushimura yensonga lwaki bage mufune passport yempya eza East Africa kubanga mbuziri jeno buli mbate sobola kujja nefuna passport ndegera mwejjeke ya East ya Uganda yensonga lwaki endaga muntu ya myaka 10 kyekigenda okudda kafuta myaka 10 kubanga bayingiza they are pumping they are refugees into Uganda. No sanga muna Uganda nze sisobola kulanda muna Uganda muna kubanchi manyi we are all Ugandans because a person who was born in Uganda is a Ugandan sisobola kulanda muntu era mbalabanga mystical ne bunayo bale mukuna kutya ekizibu kiri ekintu eki Yoseri tiba habula tabayisibwa mutabani wakale ekizibu kya Uganda mu abasigadde mulinga masanyalaze amasanyaze bagava ko balubu tekola kati Yoseri ge masanyaze betugajja ko balubu sobola no jijjamu kwegenda okwata ministry kinga kulika amasanyaze gajja kukuba nebwe gava ku ministry sobola gisumula ne bwaya noziteka mu kamwana ozia kati sazi no kitu nokuba kujja ko masanyalaze gano tugajja ko bana basigadde bonna tugenda kukwata bakwate bajja ko nabo badusino okunduka no nga bivudde namu tenya wagira Museveni nga simubbi taliyo nobody supports Museveni who is not corrupt either all corrupt officials and public figures
who are dealing in black business, they are the ones supporting Museveni. Because corruption is the order of the day in Uganda. If you want smart business in Uganda, you can't get that business because the end of the day, if you don't give bribe to someone, you can't do business in Uganda. Nobody. Nowhere you can do business in Uganda if you are not corrupt. So kati kyebagamba buli muntu ali eyo gula amaaso obitegere bwe batolina budde bwogenda bitegera mbabuulidde bwada history okuva mu 1995 ani atufuga era ensimbi za Uganda badazisayininga ngaali baluuya mu gula amaaso batugamba buli Uganda ateekeddwa okusasula miliyoni 2 nsasula zaaki nazisayiningako abadde azibba ye muna Uganda nzisayininga nzisasula ngaani muna Uganda ateekeddwa okusasula miliyoni 2 okusasula ebbanja ndisasule ngaani abadde azisayininga yaani era mwe abatandika akagamba akaganja ani afuga eggwanga lino mwali batuufu era mbatumiddeko eyatandika akagamba ani afuga eggwanga lino kajjambo ekitegeeza mwali kempe nga zibagamba kubuuza ani afuga eggwanga lino kubanga balina kawo mentality tebalina kye basobola kukola nekigenda mu maaso. So tomorrow nyinza okudda ne information ekwata ku ssomero lya SMAC. If not so nja bategeeza ndabasiwaako ddenja ninga mbategeezezza. So no mukama 13 tusinkane any day, either tomorrow or any other day. Nenga na information yaro bawa egenda batiisa mugenda kutya ensi n'olw'ensonga eyo mukama 13 nenga mwenna abalwana ku social media bambi mulwane mugezeeko okulaba nga mulaga ensi Uganda nga buyimiridde. Mugende ku Twitter, mugende ku WhatsApp, mugende buli wamu. Njalo tumira ku bantu mwenna abakola ku social media ku lw'enkyukakyuka bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale kukola mulimu ogwo temujjanga okwo. Buli akola ina ku social media please mukole omulimu ogwo. Ebintu by'okuyomba ebyokulwanagana okujjako nga muzanya divide and rule card za Museveni. If not so omulabe waffe ogwo Museveni kasitavaako bw'ati kiba kiwedde bisigadde byonna bijja kwesortinga out. Buno bwonna simanyi divide and rule simanyi byonna bijja kgenda ekintu kirya ki naye oyo Muhoozi Kanyerupama tategana kugamba mbu alina waagenda okwesiba simanyi okumulonda totegana Kakwenza kiwamukoze kimala n'abala kimala tukooye mukaba bakumbe mwana. Yo, this is Bobi Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.